Ng'abasawo n'abanoonyereza ku kawuka kaleeta Mukenenya bakyagenda maaso n'okutakola emiti okulaba nga kagwa mu ggwanga lino. Akula ekitongole kinoonyereza ku ndwadde ekya Joint Clinical Research Center Dr. Sekito Mutuluuza awadde bannayuganda essuubi nti obudde bwonna ekirwadde kyalinyibwa ku nfeete. Ono asinze kitendebwa abadde akwasa omukyala awangala n'akawuka ka Mukenenya ennyumba amatiribona ng'ono obulwadde bwamugongobaza n'obwongo nga takyalina kyayinza kwekolera. Joint Research Center okuddiza ekitundu okuddiza abalwadde baakyo ekyo kikolwa kya buzira. Ne companies endala zonna si Joint Research Center yokka yebeekola ebyo, kuba tulina ne companies endala nga balina n'abakozi baabwe nnyina bafunira ebizibu ku mirimu gyabwe naye ng'era tebasobola kukola ki kuyambibwa. Oba abaana baabwe omuzadde n'afa nga abaana badde bakyali bato naye ng'akoledde kampani okumala ebbanga eddene, naye abaana abo omuzadde oyo omusajja olufu oba omukyala abaana ne babeera neglected by the company. Dr. Kityo abadde wamu n'abakulembeze mu disitulikiti y'e Wakiso ng'ategeeza nti mu kiseera kino abakola okunoonyereza ku ddagala lya Mukenenya bagezezaako okulaba nga bagondeza mu balwadde naddala nga bakendeeza ku muwendo ogw'empeke ze bamira nga batuuse kaakati bali kulya mpiso nga mu mwaka omuntu afuna empiso 2. Mu kifo ky'okumira empeke buli lunaku ezo empiso zenjogerako ze tunoonyerezaako zosobola okuba omuntu n'abeera nga amala emyezi 2 nga tazzeemu kwetaaga ddagala lyonna ng'eddagala liri mu mubiri likyakola, oba emyezi 6 n'okwo okunoonyereza tugenda kutuukako mu mwaka ogujja ng'empiso giwa omulundi gumu buli myezi 6 z'empiso 2 mu mwaka. Agamba nti mu kiseera kino Mukenenya asasanira ku misinde gya yiriyiri ng'abantu tebakyafaayo kwekuuma nga bandifiira obulamu bwabwe, ng'ono asabye abawangala n'akawuka kaleeta Mukenenya okugenda mu bakugu bafune eddagala era bafube okulimira. Twatuuka ku ddagala kati lye tusobola okuwa abalwadde nga bamira empeke emu buli lunaku okusinga amakerenda amangi ge twali tuwa abalwadde aba Siriimu. Nga abantu abalala bonna betujjanja bakakati batambula tuyinza kumanya nti balina akawuka ka Siriimu, naye okunoonyereza kukyagenda mu maaso nti eddagala lino lyetumira buli lunaku tuyinza okulikozesa buli myezi 2 oba buli myezi 6. Ebyo bye by'okunoonyereza ebirala bye tuliko kati. Yo mbaka wa Busiriro Maserengeta Matovu Charles agamba nti mitumbi y'e Wakiso n'okusinga ddala eby'ebizinga Mukenenya akyeriisa nkuuli kyagamba nti kisaana okunogera eddagala. Twagala bakubira mulanga akawuka ka Mukenenya gye kali muleme kafuula malaria kakyattira ddala ate kaleeta obulemu obw'olubeerera. Asabye ne waffe mu Busiro bajje tukole enteekateeka tulabe nga tufunayo waakiri n'eddwaliro erinayambako abalwadde ate n'okubasomesa basobola batya okwetangira akawuka kano. N'abakulembeze abalala balaze okutya ku ngeri Mukenenya gy'asasanamu ne basaba wabeewo ekikolebwa mu bwangu. Kizza Peter yakusakidde eggulye lino ku Case TV Agaleero.